Tukwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi byafunyeyo enkuba era ng'okusinziira kwa lipoota ey'enkuba gye twafunye eraga nga ggulu yabadde n'enkuba eyawezezza milimiters 13 ate yo Arua nebeera n'enkuba eyawezezza milimiters 2.7 ssaako n'Embarra. Nga bwe tukyako kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi byabadde nga bikwatidde ekiddedde ate ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kyo kiraga nga ebitundu ebyo ebimu eby'omu buvanjuba ssaako n'ebyo ebimu eby'omu bugwanjuba byafunyeeyo enkuba era nga enkuba eno yabaddemu n'okubwatuka okw'eggulu nga kino nno kyavudde ku sserwandula mpewo ebbiri omuli St Helena ssaako ne Mascaline okwongera okunafuwa nga zino ziviiriddeko omukuubo gw'enkuba okusaasaanira masekkati ga Ssemazinga Africa. Mu biseera eby'okumakya ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufuna enkuba okuggyako ebyo eby'omu bukiikakkono okudda mu buvanjuba yo nga tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga eby'omu Arua Kotido ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako ne mu nsozi ez'e Kabale tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Olwo ebitundu ebisigadde enkuba tugisuubira okutonnya nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu bukiikakkono tuyisuubira okutuuka ku degrees 30.31 ate yo mu bugwanjuba ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 27 olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 28. Bwe tutyako ku bibuga ebimu ku Ssemazinga Africa tulaba nga mu Algiers, Lagos, Johannesburg awamu ne mu Nairobi tusuubirayo enkuba wabula ng'eyo enaatonya mu Lagos, Johannesburg ssaako ne mu Nairobi tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu ate yo mu Cairo tusuubira akasana okwememula era nga ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 30. Bwe tukyako ku bibuga ebimu eby'obukiikakkono bwa America tulaba nga mu Montreal tusuubira okukwatirayo ekiddedde era nga yo ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 9 zokka. Olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Awo nno gwe asuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe oba okuba ku ssimu ezo nga bwe zirambikiddwa ku lutimbe lwo. Beera bulungi.